Enkyukakyuka mu ntambula ya zibbaasi yengedde okusinziira ku nteekateeka y'ekibuga era kati bbaasi ezibadde zitikira mu kibuga kati mu paaka Kwalisero zivuddewo zonna. Wetwogerera nga bbaasi ezibadde zikira mu paaka eno ziragidde okudda mu paaka ya Namayiba. Kino kiddi ekiragiro ekyafulumiziddwa minisitule y'ebyentambula ne KCA nga bateekateeka okukola oluguudo lwa Namirembe Ddyo okumala omugoteko mu Kampala. Ensonga endala ebadde nti paaka eno ebadde efunze etuukiriza bisaanyizo okutereeza ekibuga okukendeeza ku omugoteko mu kibuga. So ne basalawo nti ki terminals eziri mu wakati mu bibuga baziggyemu. Mpola nga naffe mu mabaasi wetubalagirira tulina okubateeka balina okusanga. Bo abakola mu baasi batonnyiri nti waliwo enjawulo nene mu Namayiba gye batutte ne basimba enteekateeka ya KCA ebagamba nti ebadde yeetaagisa. Ate ngenze kulaba nga nayo walungi-lungiko mu byonna kubanga abantu bajja n'abalala ne tubanonayo ne tubatuusaawo wano. Ate naffe sayidi abakozi abavudde eri nayo ndaba simbi nnyo. Tewagala kuddamu kubaawo kwekwatakwata kwa mmotoka tambula mangu n'omusuuza ayanguyiziddwa ene wogenda okubabuuzaako basiimye ekifo n'embeera gye kitambulamu. Walungi wagazi waliwo toilets zawo ziri clean wafunye offices abantu bategedde okusiwala nnyo ne wali tubadde. Tutuuseko mu baasi ya Namayiba nga bino gigenda bulungi nga abasabaze bangi batuzibwa mu mmotoka entono ezibasoma kyokka nga n'abatunda ebintu eby'enjawulo bakakalabye bulungi egyabwe. Mu kiseera kino baasi zigenda Seroti, Mbale, Katakwi n'obukiikako n'obweggwanga n'ezite zigenda ebweru w'eggwanga ziri mu paaka ya Namayiba okuggyako kampuni za baasi ezirina paaka ezaazo. Lida, Nairobi, Rwanda, Tanzania, Congo, Burundi zonna ziri mu Namayiba bus terminal. Akulira paaka eno Nelson Sekandi annyonnyola nti enteekateeka eno teyabagwiridde bugwisa olabadde beetegese era nga tebabadde takisi bazigyewo ne ziteekebwa waggulu mu kibangizo ekiriraanye paaka eno. Kitwagigazi oluvannyuma lw'okufuna application zino ez'okukola zino eza bbaasi ne tukola ki ne tugezaako okuddamu okwetegeka okulaba nga tusobola okureceivinga ezo bus companies ezirala. Mathias Watu Kavubo yakusakidde guleno ku Bwabukedde TV.